Nambe mbonjagala nnyo abasajja abadde bajja buli kanaku abasajja abadde beewuuba nola akikola kiraba so me I don't pretend around that's a problem I'm very honest Dero mbadde mutandikidde mu bukambwe dero tokyaddeeyo hano ku coaching ku smiling so I can't do that so njagala okwebaza bonna njaso okubaza kansi mami just ask my love Okay, buchere nkwaniriza na take focus TV bali nyo kubeera ngo gyekuumiddeko bali nyo kubeera ngo goberera unawo sinzidde kubanga olaba okola kyamaanyi nnyo era nkwebaziza ddala nti kikyokola kikifuula ab'enjawulo kikitutwala mu maaso ntugenda mu maaso nga tweyongera okula mu numbers. Ndine kojja kagato wano ndiko ne muzeeyi wange muzeeyi Matiya Kakumirizi abakulu bano si kyangu bafuna ababiri era we mbafuna ababiri nga sure mbakwata ababiri lumu tubeera nga tubako stories tukanyako bazibako bye tuwa tusaako ngamu abagwera Focus TV nabagambye nti teri story yojja kuwulira walala olwo bintu bingi nnyo bigenda mu maaso mu ggwanga ly'e Uganda naye twaga tuwulire bo balina ndowooza ki ku byo ekisookera ddala tulinga ebintu bisatu tubeera kufunako mu campaign of course zitambula mu maaso aba presidential candidates abenjawulo banoonya buwagizi mu bantu tugenda kufunako ko ku Mukulusa Mathias Walukaga oba oliawo nga yo nabagambye nga yo isi yasooka neewe ekirandiiko ekiraga nti omukulu taqualifying era ne mu disqualifying era saawa zino ne bajulira mu kooti ebyavuddeyo mwabirage twagala tufune endowooza y'abaana ababiri kiba kyogerako kusembayo kuliko emboozi ya mukwano gwange fakiti twatusookera nako YouTuber munnaffe content creator Shalom aweereddwa bbeeyi olunaku olwaleero tugenda kutunuulayo kuba ate alabikiddwako nnyo n'omukulu kojja kagati kitegeeza nti waliwo ko kyamumanyiiko ekyenjawulo kojja sooka obuze ku bantu ne muzeeyi abuzeeko ku bantu tulabiba Focus TV mbalamusiza nnyo mwebale byonna bintusaako engalo mwebale kwekuuma nga mukyali balamu okutuusa olunaku olwaleero nga mukyaliwo buli lwe musubscribinga twongera amaanyi ate buli mulayikinga ne musharinga nakyo kiba kitwongerako twongera okudduka kuba nti tugenda mu maaso so n'omutindo gweyongera lwekyo tubasaba tusigale nga tutambula bumu musobole okumanya ebyo bitasobola kusanga walala wonna amiina nange nsanyuse nnyo eri mmwe abalaba Focus TV mwebale nnyo mwebale ddala okulaakulanya amaka gammwe n'abaana bammwe kuba kimmanyi oluusi babeerako nga bagoberera mwebale nnyo kuŋŋaana kutulaba munnange kano akakisa kaŋŋambe mwakafuna munnange bannaffe bameka abataliiwo okufuna ne ku konko gamba kati abaana abato olw'emboozi ze munywa nagamba kubanga bannaffe abasinga obungi bakkirira dda ezira kumwa naye ffe tukyaliwo kyekigirawo ekirala kufa kaliwo bo bagamba nti bakkirira ku lukuusi etagenda badda etalembeka mukoka oba gye balembekera mukoka nnyindo gye zirembekera mukoka bannaffe abamu bagenda dda ffe Mukama akyatulonzeemu wetuli era tubaweereza kojja omwana oyo wevano omumpereka bicycle kick sooka ojjukiza abantu ka bicycle kick bweri molokyo gwabadde alina obuzibu kivu mu mbeera ze ez'amaka tuto tuli mu nnaku nkulu ennaku nkulu ziizino zigenda abantu awo fedda nga twewagala nogamba nti sekukulu oyo nja kubeera naye eggaanaalo lyonna nolwekyo bw'oba ne bicycle kick yo ojja kubanga buli kimu kyonna okisootinze nga obeera mugumu nga amagulu ga tripod ojja kuba essimu 0752 432
ove mu lwendo mbwate empale teyakaze kiwato mbwate oluze enywera mbwanedda ojja kubeera sitale oba kalibobbo sina kindi ngobeera taratibu nga ng'osamba fayino nebakuwa ekyenda n'okisamba bw'omala 12 n'okisamba ne bakugamba nti kakati zigenze mu pereti nazo nozikubanga bulijjo okuba roof para bicycle key kale nonya ku bicycle kick ojja kuwadde namba y'essimu obeere ng'otereza amaka go oleme kuyuugayuuga ne bali abakola guli omuzego wagamba ogw'okwemazisa akasabunakyo kibi nnyo bw'ofuna bicycle kick ekunaaze kubanga ekulongoosa system obeere nga oli malidaadi saana nga ki maidadi wangamba nga luwombo lw'amagi oba taratibu lw'amagi sikategedde naye njogera yammwe kandi gye mpola so kayambako abavubuka bano balugojamye ate teri bakadde balugojamye nabo babeera yandi abakadde batya okujja mu bantu ate yo omugadde ayinza okuyita n'akugulya nti manyi munange embeera eri bweti emyaka ogiraba kati ye nakubulira naye ate abalenzi beetya kati okola abantu biteekawo kati ye nakubira essimu nemwogera nomuba nti kuba bamanyi nti bw'oyogera nange ekintu kisigala wakati wange naawe nekikimaliriza nekikwakatiza empita eyo bakazi baabwe bebasinga okunsongamu tebasongamu lwakuba ndi mbalivula bansongamu nti oyo yetasa nali ngenze tabeera oyo tutambula tuva emengo nali njabudde musajja gwe nali amatikangaleseewo naye toba gwe singa kati ndi mu byange kale nolwekyo bwotetuulako bwoteryazamanya Christmas season eno wetereze ojja kuba simu 0752 432 mbe nti buli kimu tukimaliriza bulungi nnyo. So ne baganda baffe aba Focus Event Services bakugamba nti beekwate mu biseera bino by'okuteeka emikolo lwaki otawaana n'abantu ab'enjawulo okubira ebifaananyi mulala ate owa juice mulala omutimbi mulala kwata Focus Event Services bawa omukolo gwo oge bajeti yange eri bweti buli kimu bakikolereko ng'oli wali osobodde ojja kubanga buli kimu gwowetereredde lwaki bakuba ekifaananyi wen'otugubadde wendabenda ne bagamba nti ate kamera ye yakubizza bwoba obizze abantu nulambi baweeralikirira ebiri ku mukolo bwekwate bakolere omukolo gwo era bajja kukola bo kye balina kati ate bakola omukolo gwo naawe n'okkiriza oyinza obakwasa miliyoni 10 ndize zenina ku mukolo naye guba gunaatera okugwa ne bakuyita tiwaye jangu tulabe kati zina essatu ezifise tezikoze tutya ne bazikuddiza bannaffe abo aba Focus Events bo ojja tokasusizaamu muzeeyo nkawulidde sente ze watuwadde tukukoledde nga bw'obirabye obirabye zino zaafisi tuzikole tutya tuzitwale mu banka oba tuzikuwe wano nonya ku Focus Event Services babe nga bakuyamba okuteekerateekera omukolo wamu ne baganda baffe aba Focus Farms and Chicken Supply muzeeyi wangamba oyagala kulunda nkoko ya nnyama naye woba tolina kyomanyi yadde bagenda kuwa akawuka akato bagenda kuyigiriza okukalunda bate bakuwe n'akatale kaako ekyo nakyegomba dda kati jjukira n'akalala kaakano muzeeyi oyinza okubeera olina omukolo oyagala ennyama eyo enteeketeeke era nayo bagikuwa so beekwata aba Focus Farms and Chicken Supply oyo nga bakutuusaako enkoko ennungi babe nga bakuyigiriza n'okulunda ojja ntandise naawe mukwano gwaffe tuli mulimu gwe gumu munnamawulire munnange YouTuber Shalom Kawesi olunaku olwera aweereddwa bbeeyi Katonda yeebale omukulu yakwatibwa ne wabaawo ebigambibwa paka amwaka agenda gulirayo naku mukulu agenda zirirayo naye ne wabaawo mumye ebyokwogerezeganya okwaliwo era leero aweereddwa bbeeyi okulaba nga aweza nga ava bweyi twebaza Mukama Katonda kuba nti asobozesezza munnaffe okuba nti ava mu nkomyo ne twebaza Mukama Katonda okuba nti abantu ababadde bakwatibwako ensonga okugaana oba okukkiriza bbeeyi nabo ne baba nti Katonda yabataddeko omukono gwo ogwa ddyo era ntwebaza Mukama Katonda olw'okuba nti yamuwaabira oba yeekubye mutima oba naye yatandise okiwulira mutima nti okusibisa omwana w'abaana kuba ogenda okusibisa omwana w'omuntu naawe olina baganda bo olina bannyoko olina kitaawo oba olina abaana bo nabo bwe basobola okusiba nabo wandiwulidde nga gwe bano bwe bawulira nga owo bamutwala kibe kyakulabirako eri abantu bonna nti tuleme kulowooza nga nti munnange
ono engeri gyannyiizizza asaana kukomera. Abo bonna bonna abatwalayo bannaabwe bali batwalayo bagenda okumanya nti bulijjo ekkomera si ddungi kukola ki kutwalayo. Naye tusabe Mukama Katonda abantu baleme kuba na kirowoozo kyakuba nti buli akunyiiza kkomera lye erisalawo oba akunyiiza bakuba mukube oba gwe mutakkaanya naye. Mutakkaanya na muntu kyangu nnyo okunyumya okutuula ne mwogera oba okuteeseganya mujja kubanga mutuuka ku kukkaanya. Mwewale emiroboli egiva mu butakkaanya, mwewale okutulugunya buli omu okutulugunya munne oba okuvuma munne, okukyomera n'okukyokooza olw'okubanga temukkaanya. Kojja oliranyeko Shalom ebbanga ddene era mukozeeko vidiyo nyingi naye ekigambo kino ekifaako ebyokuba nti ajjonkera oba ng'enjogera binaku bye beegamba okuvvoola n'okuyisa mu bantu amaaso kye bagamba ekyaviirako okumusiba. Gwe ng'amuliraanye kiri kitya ku sayidi yo? Kiki gwe ky'omwogerako ku bufu obwo bwa ekyo kye bamusibira oba kye bagamba nti ayisa mu bantu eggaali? Kisoboka okubeera bwe kiti naye nti nze nina ebintu bye nayiga olw'okuba ndi nze nakuzibwa natuuzibwa nagambibwangako. Tulina okumanya ekintu kimu nti buli lw'obeera nga toyagala kulya toyagala ŋŋaano okufuumuukira toyoya capati. Bw'oba toyagala ŋŋaano okufuumuukira ne capati ziviireko ddala kuba capati bazikola mu ŋŋaano ate ŋŋaano gy'otaagala efuumuukira. Kati gwe ataagala kukwogerera kuvuma kuddamu bikunyiiza va mu kamera ne mu kwogera ku balala bireke. Kuba gwe bwe banakwogerako ojja kwagala kuleeta basirikale kusiba malala. Kati ky'oba okola ebintu bino ebyetaaga okwogera ku bantu biveeko era byesonyiwe naawe olekerawo okwogera ku balala. Ate era tusaba ne bannamateeka abakwasisa amateeka baleme kusosolamu baana na gaana. Abaana n'ebyana. Shalom kubanga ayogedde ku gundi kino olwo aba mubi nnyo, naye ate gwe bakyogeddeko ye bw'aba ayogera ku balala olwo taba mubi, talina buzibu bwonna bw'akoze tekikola. N'ekirala ebyo byonna byonna bye tugamba tebwali nsonga etwaza Shalom mu kkomera ko tosobola nagiwa tewaliwo lwakuba nti abaali baagala omuteekayo bo baali bakyagala kibeerewo. Manyi nze sikyagendera ku bintu by'abantu nnyo kuba abantu tebakola bintu olw'okubanga babikoledde mu mateeka wabula babikola olw'okuba balina gwe baagala okulumya oba okukosa. Naye omutima buguna tegulina kutuggwamu era eggwanga lye twagala terijja kubeerawo. Naye ffe abaagala eggwanga lyaffe nga bwe twalijjamu twalisanga ddungi ng'abantu bategeeragana, abantu bakolagana, abantu buli omu akwatirwa munne ekisa. Naye kati eriyo oli nga ye alya mu kutulugunya banne nga bamuyita jjangu tutulugunyiza ono amanya afunye ssente, naye ero bayisa abalala batulugunye gwe nabo bafune ssente, nakyo okyanirizanga ajja kukiwulira. So nkulisaayo muganda wange Shalom mutabani wange oyo aba mutabani wo kirikirayo ddala nnyo, naye ekigo ekimu tekirobeera baana kukola ki tutambule asituke tuddemu tutambule. Ebyogerwa bijja kwogerwa nnyo ate teriiyo akola bubi gwe bawalana. Teri akola bintu bibi ne bakuggulako mbiranye ne bakuggulako mpalana, bawalana alina. Kubanga omuti bwe gubaako entontogolo totyanga era teweevumanga binyonyi. Oba tebisobola kgenda ku kibeera okutali yadde akaliibwa. Wali osanzeeko emiti okugjako eng'endegeya ze zizimbako zeewala ate baagala kubba banaalya magi gaazo eziryoka zizimba ku kibeere. Muzeeyi ebintu bino ebyaba celebrity oba abantu abatutumufu okubeera nga bawanyisiganya ebigambo obyogerako kinga nze sibimpoomera kubanga buli ekikolebwa kiggwawo, buli ekitandika ekirina enkomerero ne kiggwawo. Naye olwo okusigala ng'akulowooza paka lwaliko emagombe kibi nnyo. Abantu balekeraawo okuuma obusungu okukola olukongolo ku bannaabwe, kubanga ffenna tuli muntu omu. Nnyaffe ye Uganda oba nnyaffe ye nsi eno.
Leero wooli enkya toliiwo. Ate leero oba ow'amaanyi. Ow'amaanyi olujuuju kyojja kuba munafu. Ojja kuba lujuuju. Kalujuuju kalala. Lujuuju oba mutamiivu. Oba mutamiivu. Lugojamye. Kajira waaka kalugojamye. Kale Osobola okubeera lugojamye. Kye njogedde omuntu okwogerera munne ekigambo. Yes. Obanga okiyisaamu gwe bakulabe. Yes. Ng'oyagala kweraga. Kamera zikulabe kibi. Munno mulekere eddembe lye tutambulire mu ddembe mu nsi yaffe eno. Lwe tujja okuba naffe n'emirembe. Naye gwe emirembe oba togyagaliza munno. Naawe tojja gifuna. Era oyinza osiba ono. Naawe ekyali bakola ki? Naawe ne bakussaayo. Waliwo omwami gwe bayita Sir Mathias Walukaga. Omukulu ono yaweebwa kaadi ya Nuupu. Naye bwe yamala okuweebwa kaadi ya Nuupu ne batandika omu ku bavuganya naye ne bamutwala mu kkooti nga bagamba nti ebiwandiiko bye bikola ki? Bibulamu. Mathias Walukaga yagenda mu kkooti n'ajulira era okusala nti tukulindirira nga bonoolinda oba ki lugero ki olugira awo ojja netulindirira ng'abalinda Yesu. Twabadde tuli awo ku lunaku olw'Essande nga bakateetyemula nti nga akakiiko ak'ebyokulonda bwe kagamba nti ebiwandiiko tebiwera, ekituufu tebikola ki? Tebiwera. Era omukulu ne bamugja mu lwokaano. Kooti yamaze okukkaanya ebiwandiiko. Nze manyi ekyo kyenyinza okyogerako. Mulimu ensonga ezi 3 gyenja okusooka nayo. Tusanyuke nnyo, tujaguze nnyo, era twebaze Mukama Katonda buli kye tubadde tulowooza nti tekiriyo gyekiri. Kitya. Lulinga bw'oba olina abaceeke ng'olina ogitwala ng'ogamba nti enkya lwa mukaaga na lwa Sande tejja kuyitamu. Tejja kukola. Naye kati kkooti etuula ne ku Sande n'esalawo ebintu. Yatudde ku Sande. Era byayise ku Sande. Yatuddewa. Baamusuubiza ne bamugamba. Kyembuuziza tokizzeemu. Sibuuziza nti baamusuubiza. Yatuddewa. Kati ku Sande. Kino kye baakoze kyendowooza nti baamugamba tugenda kwekenneenya ebintu byo ensala y'enkomeredde tugikuwe ku Sande. Oyinza oba baatuula mu kkooti nga Olw'okumeka. Omanyi ebyo byonna byebintu bye tugenda tumanya. Waffe tetumanyi. Kkooti yatandika ddi okubanga yeekeberera. Manyi ebintu byo tubibuusa amaaso nga yeekebera ebiwandiiko. Yeekebera ebiwandiiko by'abantu. Nze sinnawulirako mulundi gwonna mu nsala y'omusango nga boogera ku National Council for Higher Education yeekebera ebiwandiiko. Ebiba biwera oba tebikola ki? Yo tennayogera, terina kye yayogeddeko. Etugambe nti okusinziira ku bino Walukaga tebikola kino. Naye National Council of Higher Education teyayogedde kintu kyonna, mu nsala yonna teriimu, wabula bo baasazeewo nti omulamuzi gundi baali badde ne gundi ne basalawo kino. Ebintu nze mmanyi nti si bwe bitambula. Kati kiringa oli okugamba nti banneyiba wali bagambye nti omusajja yafudde butwa ne mukomaawo. Postmortem ekolebwa abasawo. Kati akola postmortem y'ebiwandiiko by'obuyigirize ebeera National Council of Higher Education. Ye yandibadde etubuulira ebiwandiiko biwera. Eyinza obutajjayo direct. Kooti ne yeeyamba omusango munene. Okujjako ng'oŋŋamba nti Electoral Commission nnene nnyo okusinga National Council of Higher Education. Era kijja kuba kitegeeza nti Electoral Commission nnene okusinga zi university eziri mu Uganda gundi gy'abadde asoma omwaka ng'alina mwaka gwa kusatu. St. Lawrence University. Kati kitegeeza nti nayo eriwo mu bukyamu. Yakozesa ebiwandiiko bye mugamba nti ebiwera. Ne IUI yo yamuwa ebiwandiiko bye yatwalayo. Ne National Council for Higher Education naye eri nfu. Kuba ye yamuwa ebiwandiiko ebyo nekkiriza nti bituufu era bikyaliwo era bikozese. Kitegeeza nayo ki? Kati ebyo biri mu ggwanga. Nga bw'oli bw'alina akugamba nti toyita mu luguudo ng'ogenda gy'ogenda mu kampeyini. Yita mu nsiko. Ate bw'oba ogenda nti ate ofunye abantu bangi nnyo tetujja kukkiriza kutuuka eri. Kati ebiri mu ggwanga. Naye nsaba Mukama Katonda olw'okuba eggwanga lyaffe tulyagala
buli kimu tukitwale nga bwe tukiraba kasita omanye ekituufu gwe sigala nga omanyi nti ekituufu kyandibadde kiti naye bakoze kino bo kye balabanga ki bafenna okutegeera sikwekumu buli muntu ate tumuwa omukisa okukozesa amaanyi n'ekifo kye kyalimu. Kojja mbadde nyina akantu kenjagala onkoneekera ku nsonga ya Walukaga bulinga bubiri. Akasooka kirekawa ekitongole kirekawa ekibiina kyalimu nga ki ate ekibiina kirina kye kyakoze ekizibu tikirina anti balina kati lwese ekitegeeza bagigize ekyo ebintu byonna bwawuliddeko nga badisqualifying wa FDC oba waani then there must be something, a hidden agenda must be there. Waliwo ebikusi lwaki olowooza bagamba owa Nuupu akampeininga ekiro, owa Nuupu akampeiningira mu kkubo, owa Nuupu bakyuse, aba Nuupu bavudde mu lwokaano, aba Nuupu batuuse leeti gye bawandiikira. Kati nze mbanji ekyo nkita ne sibimalirako ebyo budde kubayo ekyo lwaki byonna biriko ekyo kimaze okulaga sayidi nti waliwo abaana era kati lwaki buli kitongole oba kikuumaddembe oba ki lwaki bekitunuulira tewawalana mwavu teri awalana mwavu bakwagaza ki kibona kye bakwagaza ne kye bakwogezaako buli lwobeera n'abawala awaka bw'otebalabala balenzi beekulu beesa ku lusebenju kati Nuupu erina abawala awaka bangi buli liiso litunula buli liiso anti kati ababeera batabalina abawala be batunuulira bano wawuliddeyo nga bagamba nti PPP nayo abaayo bakyuseoli agenda nagamba nti abeno teriyo bawagizi ba Nuupu n'akamu ate bwe wabaawo abagenzi eno nti bakyuse 8 kati ebyo nze besimalirako budde kojja wunzikane kano nga sinagenda wa muzeeyi wange ono resi ya Busiro East tugirekedde ntulinawo omuteeketeeke Segona oyo ye taliiko kojja yabaddeyo ng'aweereza abantu be era y'omu ku basajja abaddemu bw'aba yabadde abaweereza abadde alwanira n'owa Nuupu kitegeeza abadde takola buli kiringa kulaba muntu ng'atimbye ebipande bingi nnyo kitegeeza nti ayagala ebipande bibuutikire ebintu bye yandibadde akola bantu mu kifo ky'okulaba by'akola balabe ebipande bonna bwe bayita tulinawo Magola Emmanuel ali ku independent naye ng'ali Nuupu leaning yes kakati kiri kibwe kiti nze okusinziira ku kyendaba waliyo Magoola waliyo Kiyimba yali waggulu Magoola Magoola muwadde ekya waggulu nze ngamba nti ajja nakukulembera Kiyimba abeere wa 2 ono omuvuzi wa booda abeere wa 3 Segona abeere wa 5 nze bwe ndaba bawo wokuna ajako abantu bajja kutiikinga Walukaga nga tebamanyi ndi bamujjamu Walukaga ayinza okudira mu kyokuna anti kati ate bayinza anti olwokuba fujjo bagamba tufe tukamuwadde oli afune wawandika omanyi nti neewuunya oba electoral commission oba ng'ebula ennaku 10 oba 20 oba zikyawe tezikyawera n'oba nga tonakuba ballot papers okuba nti eggulo wajjeemu omuntu simanyi bintu byabwe babikola nesijja kukimalira kuba ne kaadi z'embaga eza January nga 28 January nze nazifuna dda oli yazinkubira naye obululu obwa 15 obw'eggwanga lyonna tebunnakubwa tezinafuluma Uganda muzeeyi wangi kojjaawo Walukaga Mathias yamaze okukola ki bamaze okujja mu lwokaano kino kiyinza kutegeeza ki era bubaka bwo buli ki eri kojjaawo Omuganda agamba nti ekito ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo kifuuka wankindo olukindo olumanyi naye ekitabo ekiba nga tekiva ku ssengejjero kubanga si alina pawa imukkiriza okubeera mu kifo ekyo kakati agenda kikolera ki agenda kikolera ki kyembadde musaba lunaaluleke kubanga waliwo olujja mu maaso olutabaalo nga balumulemeseza aluveemu alindirira olunaddako 231 Walukaga ne bwe yandizze nga yalina P1
bitu senior 4 senior 6 university nabeerako ne Harvard nabeerako ne Manchester nabeerako ne Oxford nabeerako ne zonna ezo nabeerazo era bandi mu GM ab'egindi tebaabadde nabyo abeebukeddeya abadde nabyo tebaatuuse ne bagamba nti kompyuta zifudde temujja kwewandiisa naye guba musango gwagwazze kwewandiisa nti bannange muze ne mashini zikoze eki guba musango gw'abaana abazze okwewandiisa bebaazigula olinga agamba nti mubaddemu ekkobaane mulimu ekkobaane lwaki bonna bakibiina kimu bonna abavaamu kuti kikyokozesaamu amagezi amazaali bonna abavaamu baludda lumu bonna abakyuka abagamba nti kati withdraw nabo baludda lumu abakyuka nti nkyukidde wano defecting nabo baludda lumu n'abavaayo nti nno bamuwambye ne yeekwese ate n'agamba nti nze nasanze ono nagenzo kiraba nga mama wange era baludda lumu saagala famire tutabagane ate omanyi baliwo ebintu bye tulina okumanya nti agatatya mukama waago gabika entembo entembo ogimanyi entembo lusuku olutannaba kutemwamu matooke kakati baagala nnyo ddubika luleme kumeramu omuddo kati olwokubanga omuddu bayinza okuba nga bagubisse ne guggwayo ng'ate waliwo abantu abatawulira be basalako amatu ne bagaaliira omwo naye olowooza amatu agaaliira olusuku kitegeeza balina okusala abantu abatawulira bangi nnyo n'olwekyo olema kuba kwabo ate ne bannantabuulirirwa asabala bagumba ako nkamanyi kati gundi akite kubanga amaze okkizuula nekitegeera nti abaabo abamulwana bangi onondooza kamukwate tekirina buzibu ngende mukwate tojja mukwate omukulu ensonga nno bwe zityo ziba nkulu nnyo ogambye kojja ono abeera kojjaawo kojjange kubanga mama wange azaala oweewange yes nyazaala mwanyina abamwanyina mwanyina kitegeeza walukagga ono abakojjaawo abakojjange ddala anyway kati katutabe nga bwogambye nti bw'abanga asuubidde alinda 231 kiyinza okumuyambako okujja nga yeeterezezza wuyo kojjaawo ali ku ssomero lya St. Lawrence University tunagenda okuvaawo okudda 231 Mathias Walukaga mutiikire alina diguli ye sinakindi nga buli waayita ate olwo nga bagamba nti ate kati ntuufu bw'oba oyagala okukakasa nti ebiwandiiko bya Walukaga bituufu wiiki ejja agambe nti nkyuse ndi wabazaani olabe oba tebagambe nti mwattu twali tukirabye bubi ali ku Focus TV nkwebaza negamba nti balinyo okubeera ng'olaba atanabakusabibinga nga tuwumbawumba kojja omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina kya NUP yesterday yabadde mu Makindye division Makindye division eno erimu Zahara Luyirika mulimu Mujanyama Ali wabeera ndabye mbonandoza abasiraamu mulimu n'oli abayani ow'egindi aliwa Makindye mulimu ne Ssaabagabo mulimu ne Ssaabagabo gyagenze leero ne mu Ntebe municipality yesterday Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde agenda mu division ye Makindye ekyabadde azakikozesa abalaba Focus TV mujja kukirizigana nange buli wagenda mu kitundu anoonyaayo either omuntu ow'enkizo anoonyaayo ekintu abantu kye bakkiririzaamu era n'akikulembeza yesterday awa ekitiibwa abantu ab'enkizo mu kitundu ekyo twamulabako bwe yagenda e Lukunjiri bwe yatuukayo yabagamba free Besigye eringa theme gye yatambuza kubanga akimanyi eri gyakola ki gyava bwe yagenda eno mu Northern yagendako ku malaalo ga Obote era n'alaba ne mutabani we oyo akena n'asumulula olujja olwali lugadde bwe yajja wano mu Lubaga
Lubaga mwe muli amasiro sorry mwe muli olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka n'akyalako mu Bulange n'akyabalako mu Bulange n'asinkana Katikkiro ejjo bwe yabadde agenda mu Makindye division yategedde nti Omulangira Kasimu Nakibinge ali mu buufo bw'alaze mu Makindye division kwe kwewubayo olubiri w'ekigere n'amusisinkana ensisinkana eno gwe nzija ekibuuzo kyange eyinza kutegeeza ki okusinkana jja Obusiraamu? Ekyo kiri kya butonde. Omuntu bw'ajja mu kitundu mubeeramu abantu be batwala nga be bakulu abamu. Ogenda mu kitundu ojja kubuuza ku chairman w'ekitundu. Yes, bakwamba mwami gundi wali wali. Ojja kubuuza ku mwami w'eggombolola. Sina kindi n'owessaza omubuuza. Ate waliwo abantu ab'enkizo kakati bw'obuuza ow'omu mbuga bamuyita wa mu mbuga. Yes. Ow'omu mbuga bw'omubuuza obeera nga era ayogera n'olulyo olulangira. Ate olulyo olulangira lwe luyimirizaawo Buganda. Ate era olulyo olulangira ab'Embogo Bakyagulanyi be balukongojja. Ate aba talina kyakoze kikyamu. Omuntu nga Kyagulanyi azannya ekitundu kinene nnyo mu kutikkirwa kwa Kabaka. Omusajja gw'olaba batudde wano abawambogo eyetikka Kabaka. Kyagulanyi bw'agenda n'alaba muganda wa Kabaka kiraba kyaba akoze kikyamu. Abantu balowooza nti yagenzeyo ku BCC ya Busiraamu kuba Kyagulanyi si Musiraamu. Naye ye olw'okuba talina tasosola wa ddiini yonna tasosola ggwanga lyonna. Kyava abantu buli muntu yenna ayogera naye kyere. Eyo ye Uganda esaana okuba mu ggwanga lino era ffe okuva edda n'edda gye tulimu era gye twagala buli muntu nga ono tagamba nti ono mubi ono mulungi ono ki nga buli lwe tusinkana ffenna nga bannayuganda tubeera muntu omu kye tusaba ffenna Mukama Katonda atutuusize mu nsi. Teyagenze mu Busiraamu teyagambye nti abesinkana Abasiraamu. Yagenze kusisinkana Omulangira Nakibinge ow'omu mbuga. Teyagenze kusisinkana ono lwa Busiraamu kuba Kyagulanyi talina bwamusisinkana ku lwa Busiraamu nga ye si ki yamusisinkanye nga Munnayuganda ate alina obuvunaanyizibwa ku Buganda kubanga ali mu Buganda alina obuvunaanyizibwa mu lulyo olulangira kubanga ab'Embogo be bakongojja Kabaka. Ogambye bibana bamubeera ku gundi bamukongojja ab'Embogo mu mateeka transport yaki obuwangwa ebeetikka Kabaka ye transport ya Kabaka. Ono musajja mutero mulabo oyo yeesiba Wambogo sinza kuba kati nganza ow'ennyonyi ndi eri mu byoto ate nve mu byoto era ffe ab'Emmamba tuba tuli eri ku mpingu mu magye kuba ffe tukulira amagye g'oku mazzi. Mwe temubeera wano mubeere awo wabeerawo Wambogo Bakyagulanyi be babeerawo Kabaka nga mu ntambula ze zonna be babeerawo ku kido. Babeerawo abo n'ababutiko. Ababutiko babasagula abantu ayitewo omulombo kadda kaava dda abuwangwa kadda Ssaabasajja okubeera nga bamwetikka era tewali kongojja. Tekuba musango tewali mutawaana okusitikana. Ate era gwabanga na mu kisanyu mb'Embogo okulonda nti gwogenda okukongojja. Bw'oba oyagala yamba okongojja bajja bamugambye nti bagobye sigodona bakugobye akalimuko aweddewo so ate tebabasasula ogabakolera ssente kale era ngaakasimu okubeera okwabeera genda obibuuze Katikkiro kasonga tujja gendayo tebakolera ssente ffe tetumanyi basiima busiima Ssaabasajja asiima busiima wali kakati ku kyalo ewammwe teri baami ba Kabaka babasasula olidde kati babateereddeyo dde omusaala nja kubabuuza ono kyobeerawo wali okutte Kabaka mu ngalo naye oli yamukwata n'agamba nti mugiroti genda kusitula bwe namwebagajja oba njagala kale gwe nga Kabaka azze ogenda nga ne waba nakawuka nga kamutambulako kagire bwoti omugambe mukama wange akawuka naye oli tatawaana n'ebyo byonna byonna yamuwembe namugamba no ngenda kwetikka sooka osimule ebigere
leka tugere tumalo tubikweka enfuufu okujja ogw'omukisa gw'amaanyi ogw'omukisa naawe kakati tuli wano naawe tosobola kusemberera nakibinga oyo kojja nga musabe ne mugamba wanja wakamala mu Kampala emyaka emeka giringa kati nga 15 wali ogenzeeyo naka sinafuna nnyo kintu alayo nengamba kyate kyekira okumubuuzaako si kikulu ategeka emikolo buli mwaka asiibulula abantu teba bannamawulire nga togendayo kale gulo Kyagulanyi yabaddeyo nga tewagenze gwe bandikugobye kojja nsobola osalawo nengamba tosobola kusalawo sibyo golowooza ndi gwe mbuulira amala gasanga buli muntu mbulira emirundi gye baakamukuba ebifaananyi ne pulezidenti nga bali babiri bapozinze tetujja kugendayo nnyo tukomaawo kojja tumalirize ne kana akamuganda Sheeka Gugwa wakalabye ka video nakalabye commenting nga kujja tumalirize video anti nze nakola bulala nze ebintu byenkola sibikola lwakuba nsanyuse gundi saagala kukola kintu nsanyuse gundi naye Gugwa yabadde yayagala kusanyusa pulezidenti n'ayogera byayogera byonna oyo Gugwa bamuzaala ku kyalo waffe mumanyi bulungi mwana wa Haji Ausi Gugwa wekayunga Bugerere Nakaziba kitaawe yavuganga kamotoka bakayitanga yakaka pick up nga avuga awo kayunga uno Gugwa n'atandika okujja ne Katongole ne batandika okukola kati Gugwa mumanyi wabange ebyenjogera gyayogera nga engeri gyayogeramu ku bibaddewo byonna byazaalaba n'okulajana kubalajana ngandi abasiraamu bafa abakirama kati ate nge yatugambe ekyo Katonda amuwe ekiwumule kye amuwe buli kyasinga okwagala Gugwa nga tasalikako musale sale anti ebyo obyogera olina amaanyi kuweesigamye naye olunaku lukya nga tosobola byogera n'omusajja gwolaba wano Sheeka Kamulege naye yaliwo amaanyi ku Obote ng'ayogera bw'ati ne leero omalako omwaka nga towulidde ng'ayogera so nga yali w'amaanyi nnyo nga bw'ayogera temuddamu asobola okugamba nti gundi enkya sibeetaaga wano ne kati Gugwa yatuuse n'ogamba mbu abantu tebamumanyiira tebajja kumanyiira ojja kudda Nakaziba ojja kukya kumakya ogende Nakaziba ffe tuli beebugerere tugenda kujja tutuuke Nakaziba tukubuuzeeko n'abekyebanje abeewanteete abeekaazi abeekiryammuli abo bonna bekiwangula bagenda kujja bakubuuzeeko olaba omenye obwalo bukamukuka mu kitegeezo oyo mumanyidde ddala amanyi musayi tumalirize ne kano banaddiini okwetaba mu byobufuzi kibalekawa si kibi banaddiini tebanyawo njawukana mu bantu n'abantu ba bulijjo omunaddiini yenna omuntu asembera gy'ali kubanga ye muntu wa Katonda omuntu asembera gy'ali anyumya naye n'amubuulira mwana nge tokolanga kino ate omunaddiini gweyagala kumugjaku muntu agende mu bisolo basigala ali mumuntu yali mu bantu ate ekirala bannaddiini bonna agamba bajje ku byobufuzi ate lwaki ababufuzi baagala okulayira babayita bannabyabufuzi bootaagala babibeeremu bakwata Bayibuli bakwata Kurani ate era nabaabo okuyiga ebyobufuzi bye balimu babijja mu bannaddiini gye babijja kuba eddiini yaleeta ebyobufuzi njogereko noono eddiini ye yabireeta Suuza ebyobufuzi ebyo ebiddiini anti olowooza eddiini bagireeta kungamya bantu bagireeta kukola byabufuzi era tobiraba wano byabukulembeze tunatera okunyuka omuzungu n'abeera ne bakolonize nga bakolonizinze era abo lwa byabufuzi abakatoliki ne bawamba bajamani Belgium bebafalansa buli omu n'afuna gyafunye olaba omumerika yali talina ddiini talina we yawamba kati yakize nakifuba ye n'akozesa mundu okubaako waafuga so tolina bweyinza kujja muntu munnaddiini mu byabufuzi abaami bano ngamba ina babiri bajja kunyongera ku topiki eno ey'ebyeddiini tulina omwami gwe bayitanga Lumu Jonani Lumu Lumu Jonani Lumu
yali munaddiini era kigambibwa mbu yatugumbulirwa omukulembeze yaliko ebiseera ebyo Idi Amin Dada. Naye lwaki ekyo mukikulembeza yatugumbulibwa era lwaki kati abantu abalala abafa nga bali mu bikolwa byonna ebisekretary gavumenti nga bo temuboogerako? nga ndine kojja nga ne muzeeyo ono mu programu ezijja mu maaso tujja kulaba biki ebyo ebibadde bikolebwa naddala ku bantu nga bano, era tujjukireko ne Kaisola akatonotono ku mwami abo ab'enjawulo abajja batugumbulirwa oba abajja batuusibwako ebikolobero mu gavumenti ez'enjawulo. Tukomye wano leero mutukkirize tujja batuddiŋŋana mu vidiyo ezijja mu maaso eyo ku Focus TV kwobadde subscribinga, likinga, sharinga, tube nga tutambuza emboozi ebeera ekuyigiriza, ebeekusomesa, ebeekusanyusa. Okuva wano tusinkane omulundi ogujja. Bye bye. Negosabandizi sokompa ekiwandiiko kya Kabaka wano okusomera abaana b'Elusabala. Abaana b'Elusabala musooke musirike. Bino ebigambo by'ensoma si byange, bino ebigambo by'ensoma bya Kabaka. Ate nze ndi mubanda waani? Ndi mubanda waani? Ani maji kisoko kwatero bendera. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo omwaka 2025 n'okubagaliza omwaka omujja 2026. Kabaka agambye bw'ati, agambye tubalamusiza mwenna, tubeebaza essaala ze mutusabira n'omukwano gwe mutulaga bulijjo. Naffe tubasabira, twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo n'agenda okusobozesa okutuuka mu mwaka 2026. Abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okubwa, okulemesa abeesimbyewo okutuuka mu bifo gye bateekateeka, okwogera n'abalonzi n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka. Mu byonna bimuwulidde, buli muntu akwatibwako ku mbeera egenda mu maaso, buli muntu amanyi ekigenda mu maaso. Mwe abaana b'Elusabala, mu abaana ba Buganda, njagala buli omu ateeka omukono waggulu bw'ati. Baganda baffe bayimba ngeno bw'ati, nange njagala tugimbe tugambe nti abaana ba leero katulwa nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaffe. NUP everywhere. Olutalo nga lubidde, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga lubidde, tuliyambale ngule, tulizimba Uganda empya. Tuliyambala, tuliyambala, tuliyambala engule zimasamasa. Olutalo nga luwedde, tuliyambala engule, tulizimba Uganda empya. People power, our power, people power. Eba comrades mwenna mwasuze mutya nno. Mukama akkiriza n'olwaleero ne bukya. Leero tugenda campaigninga, tugenda kwogera n'abantu ab'Entebbe municipality ne Makindye Ssaabagabo. Nga nkakasa abamu mwabadde mufunye information, tuluddewo okusimbula kubanga venues zaffe zasoose kutaataganyizibwa naddala ey'Entebbe municipality. Twabadde tulina kutandikira Ntebbe tumalire e Ssaabagabo, naye ab'Entebbe bakabakiryalinga kati era bali mu kuteekako byuma n'okumobilizinga bannaffe tubasange ku venue. N'olw'ensonga eyo tugenda kusooka Ssaabagabo, era Ssaabagabo information gye tufunye nga bujjo bwebakola effujjo lye bakola ku bantu, okubagaana n'omuntu okuyimirira mu luggya lwe okuwubira omuntu gwayagala, babagobaganya. Naye mu mbeera yonna tugendagendayo
tusinkana abantu baffe twogere nabo. Venue yaffe egenda kubeera Busaabala, ngeri yonna gye tunaatuukayo tujja tuukayo, naye era tuze tubakubiriza ffe tukole ekituufu, ffe tukume amateeka, ffe tubeere disciplined. Poliisi n'amagye bwe bakola ebikyamu ekyo kikakata ku bo era be bajja okubitebya. So n'obugambo obwo ku subscribinga ku Focus TV bingi